بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abami n'abakyala balungi abatola ku lutimbe gaggadde Labaika Islam Media tubaniriza mu session yaffe ey'okubiri ku kikwatagana n'empisa. Omusiraamu yeeyisa atya? Omusiraamu ateekeddwa conductinga atya obulamu bwe ng'ali n'abantu oba ng'ali yekka oba ng'ali mu bifo eby'enjawulo. Kikulu nnyo kubanga obusiraamu bwaffe empisa, al akhlaq, obusiraamu mpisa. Buli lw'okendeeza empisa obusiraamu bwo bukututtemu kinene, ate buli lw'oyongeza empisa obusiraamu bwo oba obututte ku ddaala erya waggulu. Omusomo guno tulina mukadde waffe Sheikh Uzair era nja kusaasa mukadde wange otolere salaamu kuba tula ku lutimbe gaggadde. alhamdulillah hamda ibadihi shakirin dhakirin thumma usalli wa usallim ala bashirin nadhir Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. يقول عز من القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. كان بانغا بيتيبا سوسو كتندeza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ku Mustafa sallallahu alayhi wa sallam oyafuuka ensonga okufaana kino kitufaanana olwaleero. Sheikh omusomo gwatwanjulidde olwaleero otugenda okubanga tutambuliramu nga gwe musomo ogw'okuba nti tweyisa tutya empisa yaffe. Ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam watugambye nti yatumibwa abeere nga ajjuliriza empisa. Allah subhanahu wa ta'ala namuwasafa nga wasafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim. Wange ya Rasulallah wategwe ku mpisa oli waggulu waazo. Nabwe kityo tutugenza okutunulamu nga mu mpisa zaffe mbutuufu. Empisa zaffe zisiiwuse mu gitamaa, empisa zaffe zisiiwuse we tukolera, zisiiwuse mu maka gaffe, ne tusalawo tujje tubeere nga tujjusa ku programu oba ku kikwatagana n'empisa wakati waffe oba ne wakati ne wabakulembeze baffe oba nga tulina abantu abakulu abatutwala. Barakallahu fikum Sheikh. Ensonga ogijeyo bulungi nnyo kakasiza ddala nti naatulaba ku lutimbe gaggadde ensonga zino azitegera bulungi. Tubajjukiza mu abatulaba ntigenda wali ku Cham Towers Shopping Mall office number 221 ku Labaika Travels. Ogende nno babiri nga bakola ku nsonga za hijja ne umra olw'ensonga nti Ramadhan yesembedde ate ekyokulala ne hijja yennyini yesembedde. Hijja 224 gendawo office zigule ensonga zo babiri nga bazikolako. Mukadde wange awo wennyini wenjagala tutandikire session eyaggwa twali tutunuulira butebo tuteekeddwa okweyisanga abasiraamu naddala nga tuli omu n'abakulembeze kubanga ate obusiraamu bwateeka nnyo essira ku nneeyisa zaffe nga tulina abantu ab'enjawulo naddala butebo tuteekeddwa okweyisa nga tulina abantu abakulu. Wakikoonako n'okigaziya bulungi njagadde nga tetunnagenda mu kirala kyonna awo wennyini ensonga eyo gijjuulirize omusiraamu yandyeyisizza atya ng'alina abakulembeze. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Twatandika ne sura yaffe surati Hujurat mu ntandikwa yaayo nga n'omuntu ayeseekebwa okuba nti asooka okuba nti gutusookerako okuba nti tuyisa bulungi yali Allah subhanahu wa ta'ala. Twalaba essula ng'etandika ng'egamba nti ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah. Tetukulembeza nsonga yonna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumukulembezaako mu kimu nsonga zonna ekisookera ddala mu kusinza. Omwanadamu talina kusinza kintu kyonna mu bisinzibwa okuggyako asinzaani asinze Allah. Tokulembeza nsonga yonna ku nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'akola ki gy'ayagala. Otumala Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we omubaka agamba ki ekitegeeza Sheikh mu nsonga eyo yennyini okwongera okukkaatiriza ensonga eyo buba busiifu bwa mpisa omuntu okumanyisibwa nti Allah kino kyagamba ku nsonga eno n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallam bw'ati weyayigiriza ku nsonga gwe ensonga za Allah n'omubaka we n'oteeka emabbali oyisewo ez'abalala oba musiifu wa mpisa. Era twakiraba mu darusu yaffe yakulembera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'agamba Nabiyullahi Daawud ng'amutegeeza ng'amutuma n'amugamba nti ya Daawudu inna ja'alnaaka khalifatan fil ard fahkum bayna nnasi bilhaqqi wala tattabi'u alhawa fayudillaka an sabilillah.
tukusindise ng'omusigire waffe mu nsi wange gwe Daudi. Na Allah n'amugamba nti fahkum baina nnasi bilhaqqi, lamuza wakati w'abantu na mazima. N'amugamba wala tattabi'u lhawa, tokuberera okwagala kw'omutima gwo. Ekireetedde abantu okuba nti bakulembeza ebyabwe kwe kwagala kw'emitima gyabwe. Allah yagala kino, wonogamba nze mbadde ndaba. Nze ndaba bwe nti bwoba busiiwuufu bwa mpisa. Okujjawo kwe Allah kyayagala gonosawo gwe kyokola ki? Kyoyagala n'okulembeza kyoyagala ku kyomubaka sallallahu alaihi wasallam. Ntera kigamba abantu nti omulabe waffe asinga obunene ye hawa nafsi. Ye nafsi. Ng'ogyeko ne shaytan. Kubanga shaytan ya aduwwu mubin. Naye tewaliiwo omulabe munene nga hawa nafsi. Okukola ffe nga bwe twagala. Era kyekyaleetedde abantu obuzibu mu nneeyisa yaffe. Allah alina bw'akwagala naawe olina kyoyagala. Naye ne twerabira Allah subhanahu wa ta'ala yategeza natugamba nti inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Ziri ensonga bbiri, waliwo ebintu eri musakhar n'ebiri mukhayyar. Kati eggulu n'ensi n'ebirala byalonda bibeere musakhar, bibeere ku limoti ya Allah subhanahu wa ta'ala, abeerenga yabivuga. Fene tusalawo ne tutwala obuvunaanyizibwa nti tujja kubeera ba mukhayyar, tujja kwesalirawo ayi Allah. Ejjana Allah n'agitulekera ng'eri wansi wakati wa kusiima kwaffe. Bw'oyagala okola, bw'oyagala tokola ki? Yani oli wa ddembe okwogana kwagala kwa mutima gwo oba otakola ki? Kati awe wali ejjana nti gwo asalawo wano nyingirawo wano siyingirawo. So na bwe kityo tugobere Allah byayagala okufuna ekyo kitwagala nti ejjana ya Allah twawukane kufu bye twagala. Nina akantu ketera nnyo okuyisaawo mukadde wange Sheikh Zaid. Omusajja yakandifayiningira bulungi nnyo bwali ayogera ku mpisa. Yagamba nti empisa kwe kukola ekintu ekituufu mu kaseera akatuufu n'ekigendererwa ekituufu n'ebiruubirirwa ebituufu. Mashaallah, kagamba katuufu nyaka. Yaleeta ebintu bina. Ekigendererwa nga kituufu, ekikolwa nga kituufu, ekiruubirirwa nga kituufu mu nkola entuufu. Bimaana era alinganga yajja mu Qur'ani mwennyini. Tulina okukola empisa ng'olina wojja. Era nga lwaki okola, era ng'osuubira mu kufuna ki. Kana bwe kityo omuntu afuna empisa ng'azijje mu Qur'ani n'agobera sunna z'omubaka zagamba zitya, era alina kigendererwa kimu kuba nti alongoosezza. Gwe tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti wa yas'alu as-sadiqina an sidqihim, ajja kubuuza ku baayogera amazima lwaki baagwogera. Kati ayina okuba n'ensonga lwaki oyogedde amazima. Si kumala gwogera amazima go gajjeewa, olina kyoyisaawo. Ye kyoyita amazima kye kyani yakudifayiningira amazima ago gategeera. Kana bwe kityo twalaba era mu mpisa ezimu wakati waffe n'abakulembeze baffe tulaba nti Allah mu aya ey'okubiri n'atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi, temusitula maloboozi gammwe okusukka ku maloboozi ga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimaana tetusitula maloboozi gaffe nga tulina wo tuli naye nga waliwo abakulu abatusingako mu bitiibwa ne mu myaka ne mu nneeyisa ne mu mpangalo y'ebya ssente yennyini. Oliko wansiko mu bya ssente woyogera waliwo abagagga bakusingawo ku bbe, olina okuba n'empisa wakati waabwe. Empisa zagenda wala ne tulaba nti wabanga waliwo abakulu ate ffe amaloboozi gaffe gakkakkana. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ne mukwogera bwe njogera naawe ate si bwe njogera ne mufti, eddoboozi yange likkakkana mu kolwaki oli gwe naye grade ndala. Ate Sheikh Kitimbo munnange otuba tusaagira ffe tubisaagiramu mu mbeera eyaffe. Abaddu nno seka akantu akabakwata nnyo. Omuddu atwala ebiboozi bye byabeera nabyeyo n'abitwala mu bakadde. Waliwo omuddu gwe nali ŋŋamba nga alina ekigambo kyagambye mukadde we nga nze ndaba kinene. N'agamba nti tuba tusaaga bwe tusaaga. Ne mugamba nti seeka waliwo ebintu ebitasaagirwamu ekyo ekigambo toddangayo kigamba mukadde we era mwetondere. Yadde gwe olaba nti akitutte lightly naye seeka kali kokonyeko nti empisa tuzijjawa era ani atulagira empisa. Allah bwe yali akugamba ku bakaddemu yakugamba bagamba bigambo yatugamba wakhfidh lahum janaha dhulli min arrahma. Wallahi kuba bakakkamu, kuba bampisa, kuba babigambo birungi. Wala takullahuma uffi wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima. Kati gwe kigambo kyo awo nyine namubuza ni gwe kigambo ekyo kyoyogedde gwe kiraba kyali karama okirabyemu ekitweri bakaddebo nti atubeera mu kusagala nga nti saaga nga bw'oyagala saagira mu banne eri naye bw'oba oyagala ne bakadde ddala grade nnene. Naam Sheikh.
kyekyo Mbaka sallama ayino yakka olwaba sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in waliwo jamaa yajja ngeva mu kyalo eyo bazze kubanga nabbi sallama abaako gyabasindika ne mu kujja bali tebalina amiri. Abubakari kyava agamba nti amir al aqra yababeera amiri waabwe. Umaru n'agamba amir al qaqaa. Kati awo fatamaraya ne bavujjamu okukaayagana. Oli bw'agamba munne ma aratta illa khilaafi twayagadde okujja kunjawukanako kyekireese okuba ntukaana. Mu kutandika okweriziganya mpola mpola awo eddoboozi ne lisituka. Allah nassa aya n'abagamba nti mukakkanye amaloboozi gammwe nga mulina abakulu. Maana mubina empisa nga mulina Omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Natuko bagamba nti antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Emirimu gyammwe gijja bafaako nga temumanyi. Era twakiraba nti omuntu ayinza okuba tutte sukaali wa mukadde we naye empeera za sukaali ne zifa olw'enneeyisa gyeyisizaamu ng'atuuse. Waliwo abaddu nga yasobola Allah yamusobozesa n'azimbira mukadde wa akayumba naye tebwasanga omuddo ogumeze ababuuza omuddo ogumezeewo lwaki. Maama ate omuddo guno maama w'omugamba omuddo ogwo n'abuuza maama n'amugamba nti maama nabazimbira ennyumba mubeere mu mbeera ennungi naye n'omuddo nagwo ne gugamba n'omuddo guno mwagala nzaali ekampala nguzi gye mbalimire era mbalimire omuddo maama mulimbamu. Ekigambo kiba kinene ssibu. Allahu akbar. Oba osiiwuusa empisa kati nabwe kityo tulina enneeyisa ne bakadde baffe. Akagamba kakulu ak'okutegeera nti mu kusiiwuuka empisa kitta emirimu. Ennyumba gwe wagizimba naye ekigambo ky'oyisizza mu kamwa ke eri mukadde we kimunakuwazizza. Ne twerabira hadiisi Omubaka sallama gy'atugamba nti omuddu Allah gw'anaamusinkanya nga bakadde bamusiimye n'ofa nga bakadde baakusiima ekigere kye ekyajjo kibamujjana olwaneko ku kyakkono ekigambo ekyo muzeeyi wo kimusiimisa ogamba nti ddala nakusiima ku kino kye wakola ate ng'omukakkanyiza alimu olujja. Kati tube bampisa n'abantu abakulu tube bampisa ne bakadde baffe. Ekyo nno kiraga tiwalina akaseera ke walimu nga be bakuweereza kati kana akaseera kako baweereza katolina bagamba bigamba ate bifaanana ku tolowooza nti gwe Allah okuwa esente ovuse bakama baabwe nti kati gwe mukama waabwe oyinamu kasente. Era tufuna muno ssebo balo bakadde baffe batuyita bataata tekikufuula taata tannajja. Wallahi Mungu atusaze kaka n'essajja ssebo eriwaganyala negamba nti gomanya kitiibwa mama wange kyampa. Allah Sheikh tafadhali. Agamba nti inna alladhina yaghudduuna aswatahum inda rasulillah. Abantu abakakkanya amaloboozi gaabwe nga bali ne Mbaka sallallahu alayhi wa sallam oba nga bali ne bakadde baabwe oba nga bali ne bakama baabwe ababakozesa. Atugambye nti ulaika alladhina mtahana Allahu qulubahum littaqwa. Abantu abayisa mu nneeyisa ennungi nga bali n'abantu abakulu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyagaziya ku mitima gyabwe n'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana buli wolabanga omuntu ng'asitula eddoboozi mu maaso ga mukadde we takuweeba ntono taba mutya Mungu. Lwaki? Omutya Mungu aba mukakkamu ne bakadde be. Mutya Mungu akalaga nti omutima aba musiiwuufu wa mpisa. Katukyogere toyinza kusitula ddoboozi ng'oyita mukadde oba ng'oli ne mukadde wo tuba bakakkamu. Ozze mu lujja otandikidde ku geeti okuyita maama maama kuba olina kyolabye ekitakusanyusizza nojja n'omujungulula yenna mu bigambo bye maama oluwa. La ilaha illa Allah. Agamba nti lahum maghfiratu wa ajrun adhim. Abantu abayisa mu nneeyisa bwetyo lahum maghfira balina okusonyiwa kwa Allah wa ajrun adhim n'empeera y'amaanyi olw'enneeyisa yaabwe. Agamba nti inna alladhina yunaaduunaka min wara'i lhujuraati. Abo abawokowoola bakadde baabwe emabega w'ebisenge oba bakowoola omubaka emabega w'ebisenge. Mukadde wo tosobodde konkona. Twalaba ekyafayo ky'abasajja abasatu abaazimbirwako ejjinja ne libabuutikira. Omusajja mwogere ku mirimu emirungi wa Allah. Omusajja n'avaayo n'agamba nti nasanga bakadde bange nga beebase kawungeezi nene sibaza okusa paka ku makya nindiridde saagala bakonkona teyasobola konkona. Naye kati Allah agamba basahaba nti inna alladhina yunaaduunaka abakukoowoola. Jamaa yava mu kyalo ng'ekoowoola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwekasaba abuuze nti wannabbi wewa nti weewali baatuuka bayita wesi Muhammad ya Muhammad kati bataddeeko nakawuka gamba nti ya Rasulallah. Kati Allah n'abagamba nti alladhina yunaaduunaka
ababakowoola mi wara'i al-hujurat emabega w'ebisenge kituusa olwaliro ng'omuntu otuuka mukyale wammwe n'okuba eŋŋombe pipipipi ani gw'omanyisa nti ozze wali otuuse waka oli waddembe okuva mu mmolokayo n'ebintu by'oleese wali ozze mu bakadde bo gwe obeetaagamu okusiima ekikubye eŋŋombe kyaki sheekhe sekanno ako kakulu kokonyekaawo kyekiri kye twayogeddeko nti empisa kwe kukola ekintu n'ebigendererwa ebituufu mu nkola entuufu ng'ate ne byonoonya bituufu kati kano ak'eŋŋombe kalimu okweraga budalaze okuba eŋŋombe bawulire waliwo abaddu ng'apaakinga eddakiika 3 akyapaakinga kati bakadde bo tolina bakubira ŋŋombe eyo bwetyo otuuse ku kyalo odde bwakumakya tuuka mu mbeera y'ekikakkamu oyinza okubuuza ekiro bakadde bakawummula ekikubisa eŋŋombe ya liitiriti kyaki naye seeka empisa zagenda wala busiramu bwagaziwa tezirina kye zaalekayo zituganye okoola bakadde baffe mukadde waali mu nnimiro olina ky'omwetaaza bino bye twabakoowolanga edda si bituufu otuuse ku ntandikwa y'ettaka lya mukadde okoowoola tamuli wadde nga temuddamu ekyo obusiramu omuntu n'abayita emirundi nga 10 nga temwetaba kati atugambye nti abakoowoola nabbi sallama emabega w'ebisenge yunadunaka min wara'i al-hujurati agandi aktharuhum la yaqiluun engeri gye baali nti bantu baali ba mu byalo bawarabu ba mu byalo abajja bayita nabbi mu mbeera bwetyo Allah yamugamba basonyiwe tebannategeera naye seeka kigambo nga kinene kigambo kinene omanyi bameka muffe Allah jalla jalaalu bazingidde mu statement eyo abakola ebikolwa ebyo ekitegeeza nti buno obujulizi obulaga nti amazima gali nti tukyabulamu ku ntegeera sigwe waliko wadde mukadde oba otyo abala ne ku masimu kwennyini maama gwe wamugulira essimu ennafunafu ate obuuza maama sikuwulira oli atakakonaga nawe abakadde mwabaki abakadde babaki ayogera siwulira ambira ebiseera tube bampisa nga tulina abantu abakulu empisa sheekhe wange zikuyambako gwe atulaba okulinyisa eddala ku mulimu kyekimu ekiyamba ku muntu okulinnya ku mulimu ziba mpisa si bitabo nti byamaanyi bajja ne babuuza nti enneeyisa ya gundi eri etya tya mu butuufu mu amaana bw'omugamba nti ebbaasa eno giteeke wano agiteekawo nga bw'eri kino akyetuma nga tebannakimugamba empisa oba oliawo ne bakulinyisa eddaala naye nga lwaki lwa mpisa olowooza sheekha lwaki abantu abamu baddereeva tebaba bafunira n'abawandiisi kubanga ddereeva olina kuba muntu wa mmizi wa kyama n'omuwandiisi ky'owandiikidde mukama tolina kiralaasa walala naye lwaki ezo zonna zitambulira mu mpisa mukama w'omututte tosobola okuga nti gundi namututte gindi kigambo kikulu sheekhe kyoyogedde Allah tugamba ku basajja bano abakoola nabbi sallama nga bamuyitira emabega w'ebisenge Allah abagamba nti walaw annahum sabaru singa baagumiikiriza hatta takhruja ilayhim nabbi n'afuluma gye bali nga tebakoowodde lakana khayran lahu okufaana n'omusajja oli yagaana okukonkona bakadde be ng'aleesa amata n'abeerawo olunaku lulamba ne ggwe oyinza kwanjula ki nga ne woba otuuse okuba eŋŋombe etagambika ogutali gumu egitali ebiri egitali ebiri ayina oluga n'obbaga mujja ebintu mu bbuutu naye sheekha awo nno wendabira obukulu bw'okutwala abaana baffe okusoma eddiini era tulina nnyo okukubiriza abatwala ku lutimbe gaggadde nti omwana mutwale wali ew'obulenzi ku Ainu Shamsu Islamic Schools babeere ng'omwana bamutegekera okuva ddala mu nasale primary secondary omwana ono nga bamukwasaganya mpisa genda wano ew'obulenzi namba kweziri awo zitambula wansi awo osobola okuwona ku namba ezo nogaa nti bannayinza njagala twala mwana w'obulenzi ku Ainu Shamsu Islamic Schools ojja kubanga omwana we atendekebwa mu mpisa zino zitogerako kubanga sheekhe kitukoze bulungi nnyo nti empisa twagala kuzijja mu Quran kitegeeza nti olwa twagala abaana baffe babeere ba mpisa Allah z'ayagala tuteekeddwa abaana obayigiriza ekitabo kye Quran bannayitwala abaana basome eddiini mulimu kukyusa abaana amasomero tamuyina egenda kutandika twala omwana wo mu ssomero ly'okakasa nti bagenda kumubukkulira ku Quran bagenda kumubukkulira ku bitabo bya hadith abeere ng'amanyisibwa eddiini yena musheekhe Allah agenda maaso omusolo nennyini gye tukyaliko ng'atunnyonnyola agamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
bw'abajjira omwononefu n'amawulire gonna fatabayyanu mugafumiitirizeeko mugeetegereze antusibu qauman bijahala muleke kutuusa abantu ku buzibu mu butamanya. Omuntu oyinza otuusa munno ku buzibu mu butamanya mawulire agatali matuufu. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma faaltum nadimin ate ne mwejjusa oluvannyuma kwebyo bye mukoze. Kino nno kyagwawo taata wange sababu nuzulu ya aya eno nabbi sallallahu alaihi wasallam asindika Walidi mu babanu mustalaha naye nga abasindiseeyo kubeera nga agenda abeere nga aleeta zaka. Omusajja oyo aba agenda mu kkubo atandika okwogerezeganya n'omutima gwe. Abasajja bano nga baali bazibu ng'obusiraamu tebunnajja mu butuufu tebankube nga mbagenzeemu n'asigala mu mbeera bw'etyo n'atasobola kutuuka gye baamutuma. Adda agamba kwa sallama zaka bagikoze eki baginyimye. Nabi sallama agamba ekijja kitya abasajja ngamba esiga. Nabbi kyava asindika Khalid ibn Walid n'amusindika agenda atathabbata ensonga eyo. Kituufu abasajja tebawadde zaka obusiraamu baabuvaamu agenda otuuka mu kaseera ka asiri ka magharibi n'abasanga nga bagenda kusaala n'alinda agumiikize paka kuyisha banaagisaala ne bagisaala. Nazza amawulire nti abasajja obutuufu obusiraamu bakyabuliko bakyali ku swala. Allah nassa aya eno ti omuntu yenna bw'abaleetera amawulire kyamumpisa okubanga tusooka okugalowoozaako ne tutassa bussa mu nkola kiba kituleeteddwa nti buba busiiwufu bwa mpisa okugendera ku buli kyonna ekikuleeteddwa nga buli ekireeta n'oreactinga wekuba kukubira ngumi n'otabula omukono. Sooka ogumiikirize olowolereze ku nsonga ekuleeteddwa era ekirala agikuleetedde kituufu avaako amawulire. Olwaleero abantu bazze mu loomu zaabwe nga bwe tuwano olwaleero n'ayogera ebigambo ku munne naye nga tamumanyi n'akola amawulire agatategeerekeka n'ayogera ekigambo ku maka ga munne ne gasaanawo naye nga kigambo mawulire gatalinaako kumanya. Nabwe kityo mu mpisa sooka otafakkare nga bakuleetedde ekigambo. Kituufu ddala mukyala wange baamulabye mu kifo kino ekiti eyamulabye amawulire gampadde matuufu sooka okiwa obudde. Nabwe kityo mu mpisa si kirungi kuyakitinga nga tonnaba kutafakkara. Akantu Sheikh nayiga ku aya eno yennyini eyo gy'oliko akafaasiku kano nina Sheikh wange yali asomesa n'agamba nti general translation esookera ddala ku buli muntu. Ffe tutwala nti buli yenna aleeta amawulire faasiku. Ebbanga litumala nga tetunagakolako bayani. Ffe tutwala nti amawulire agaleeteddwa kabeere nga agaleese tumwesiga. Wetaba Qur'an nga si hadith nga si kigambo kya swahaba nga swahaba oyo amawulire hadithi zimugibwako enkakafu tugamba nti ensonga eyo tusooke tugyetegereze. Kabeere bashiikhu baffe abamanyikiddwa kabeere ffe bennyini era tera nnyo okugamba abantu ku lutima nogaggadde nti ne watubanga ffe aboogedde ekigambo ebbanga lye tumala nga tetukusomedde aya tetukusomedde kigambo kya mbaka kola bayani ku kigambo kyaffe bekinoonyereze kubanga tuyinza okuba nga naffe tukuwadde entegeera yaffe naye nga tulina kwe tugizimbira. N'ekirala akireese nga bw'oyogedde nti aleese amawulire gano ajjidde mu sifa ya faasiku. Kati ekigambo faasiku nti mwononefu yatambuza amawulire tuganoonyerezeeko kubanga agaleese si mutuufu. Kubanga tukirabye nnyo ku mutimbagano wano abantu basiiwuusa empisa naye ng'ate bayitira ku information gye bafuna ku mitimbagano n'alaba ka vidiyo takoze bayani n'areactingirako ate n'avumirako n'akosa abalala. Kino Allah kyagambye ate bukeesa olunaku ate nga mwejjusizza ku kigambo kye wagamba ku musajja. Amaka ga munno gaasaana olwa kigambo kyo. Amaka ga munno gaasaana olwa kigambo kyo. Poloti ya munno baagitwala lwa kigambo ate nga tebiwedde Allah akulinze. Inna sam'a wal basara wal fuada kana dhalika mas'ula kullu ulaika kana mas'ula. Naagenda tubitubuuzaako. Agamba nti wa'lamu anna fiikum rasulallah. Tumanye abaganda bange abatulaba tumanye nti anna fiikum rasulallah tuwangaana omubaka wa Allah. Bino bali babigamba abasahaba nga bakyali naye naye naffe olwaleero omubaka wa Allah tukyamwina yaliwa ebigambo bye ebikolwa bye tulina kwe tujja. Wa'lamu abanga abatulaba tumanye anna fiikum rasulallah muffe mulimu omubaka wa Allah. Atugambye sallama nti law yuti'ukum fi kathirin min al-amri singa omubaka abagondera mu buli nsonga gye mwagala la'anittum mwalejjusizza walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman ni Allah subhanahu wa ta'ala yatwagalira
Kiki twalabye mu kusooka mu aya ti Allah atwagaza ki? Allah yatusiimira okubeera nga tuli bakkiriza. Wakarraha ilaykumul kufra, Allah n'atukyaya obukatuliki obukaafu obujeemu. Habbaba ilaykumul iman wakarraha ilaykumul kufra wal fusuka. Allah yakyawa gye tulifa abakkiriza. Yateeka omukwano mu bifa byaffe eri obukkiriza. Ate n'atuteekamu obukyayi eri okumujembera n'obwononefu. Wal isyan, okubeera abajeemu ku mateeka ge. Yakitujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Yatulaba nga tetulina kuba bajeemu ku mateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nno aya we yakkira taata wange okubanga Allah basambi abagambye nti singa tumugondera ku nsonga yonna twalijjusizza. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijjatul wada, hijja yasembayo, mbwamu musajja n'amugamba nti afi kulli aam ya Rasulallah, kino kitukoze tunakikolanga buli mwaka. Nabbi n'atamunyega, naddamu n'amugamba afi kulli aam ya Rasulallah, ensonga entugenda gikolanga buli mwaka tunabanga mu hijja. Fasaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'asirika n'amuddamu ogwokusatu n'amugamba nti afi kulli aam ya Rasulallah, hijja n'abanga ya buli mwaka. Nabbi kyava amugamba ma amartukum bi shay'in, kyembagambye mubibeerenga mukola fa'atu minhu mastata'tum, mukolemu kye muba mukoze, mukoleke okusinzira ku busobozi bwammwe. Kati kino yakibuuza yali awangalira mu Makka. Nabbi yavagamba nti na'am buli mwaka. Yali badde ffe abali eno Uganda tukalubiriza. Fa Nabbi yamugamba naye bwe mambaga mugukyalemi ate kagulemye n'abagagga n'ogumu gukyalemi ng'oli sente zivulujja buvulujja naye nga gukyaganya naye ng'abagagga. Nina omuddu buli wakolera birthday y'omwana we akola birthday genda mu bukadde 10. La hawla wala quwwata naye talinnyangako Makka. La hawla wala quwwata illa billah. Wano nno ngambira abagagga fenna Allah yatugamba nti kullu ibn adam khata, buli mwana Adamu aseerera. Wa khairul khata'ina at-tawwabina, naye omulungi ng'akola amazambi yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gwani atali agadde Allah akusonyiwe nga mujarradi genda ku Kaaba odde oli mwana muto? Abagagga bannange Allah yabaagala n'abasukkulumya mu bannammwe n'abateewo ne wasaa'iri eziyinza obbataasa ku ssente zammwe. Sheikh, abantu balina ssente naye nga ssente ezisinga obungi tiziraba mu makubo malungi. Washumbaka agamba nti tutwahiruhum wa tuzakkihim, emali yammwe tugirongoose, otuzakkihim nammwe mutukule. Kati mugagga gwale yandaba nga tonnagenda Makka kukola hijja, olina buli azamaani. Wallahi ate nga labbaika travels ebintu yabigonza. Bagenda mu office wali yabigonza lumu 221 Kyamutawazi wali shopping mall. Ogenda otulene n'abakulembeze mu labbaika. Ensonga zo bajja zikolako bulungi. Gosobola n'okugamba nti bannaayi nze enteekateeka gye mbadde nayo yeeno. Ng'abagamba nti yanjula enteekateeka tugitunulemu tutambule. Wallahi Sheikh, nze neegomba nga ngenze e Makka nga ndaba mu butuufu naligenzeyo buli mwaka. Olwaki? Olw'ebirungi ebiri mu kugenda e Makka. Akalungi akamu mu birungi ebiri mu kugenda e Makka nti bw'obeera ku Kaaba wali mu kinnya wansi, mu kisenyi wansi we tubeera, owulira ddala ng'ensonga z'ogamba Allah zimugamba maaso ku maaso. Bimaana ojjula yakiini ng'osaba Allah. Esswala gye tusalira mu kiwonvu awo Seeka, bw'osala esswala nga Kaaba eri wali, amazima gali nti swala yanjawulo ku swala yanjawulo nnyo. Ye gwani Sheikh wange okubanga mu nsi yonna oli ku layini emu eyo esoose mu nsi yonna, kubanga abantu bonna abasala batunuulira wali, nino bagga oli ku namba emu mu bali mu layini mu nsi yonna. Allah okusembeza ku layini namba emu. Abantu gye boolekedde nga ggwe kye basinziirako okwolekera kyokutteko. Kati eba karama ky'oba olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala alonda bulunzi. Allah abitutegeeza ate Allah atulonda emirundi. Seeka era nze tera nnyo kigamba abandinaanya bambagamba nti ndi addicted ku Makka, naye amazima gali nti kati nga ne kubeera addicted ku Makka mbeera addicted ku ki? Tewali lugendo mu ngendo ze tutambula olugendo olunyuma ng'olugendo olugenda ewa Allah, kubanga yatugamba nti fafirru ila Allah, mudduke nga mujja wange, mutegeke emisinde nga mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Natugamba nti sari'u ila maghfira min rabbikum. Kati oyagala kwanguwa kulagawa olugendo lutaliko nti ebintu byange mbyaleke bagenda kunsaba omusolo, ate onvudde wano bagenda kuncekinga, ate nga ebintu bagenda byonna oba mugenyi wa Mungu. Kati bannange
buba bulagajjavu waffe okuba nti wallahi olina obusobozi naye ndowooza nti kyabadde nakyo tukiyingize mu mpisa twakyogeddeko wali Allah kyayagala kyamumpisa omuddu Allah gwawadde obusobozi okukozesa Allah byakuwadde Allah byayagala era ensonga esookera ddala enneama minashukuru okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku kyengera kyabakuwadde empaji esookera ddala kwe kukozesa ekyo ekyengera Allah kyakuwadde mu byo Allah byasinga okwagala okukozesa ekyengera mu kugondera Allah bimaana tukozese sente zaffe Allah zaatuwadde mu kumugondera Allah mu ssente tujja kuba tulaze empisa n'okwebaza Allah kubanga we yali agamba Dawuda yamugamba nti ya Dawud i'malu ala Dawuda shukura wange Dawuda kola ebiraga Allah nti osiimye kano okulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti osiimye mu ssente zaakuwadde kwe kwatamu miliyoni 17 abiri n'ogenda mu hijja omusemulage nti Allah nsiimye nzizizza ate seka wootunula ebintu byetaddemu ensimbi ndowooza n'abantu bano ndowooza abagagga abali mu tulubeeri twetaaga tubasindikako mu therapy mu psychotherapy wabeerawo problem ku ntegeera yaffe psychologically obutalaba bintu bino nga biteekeddwa kubiraba tukese seka kusali tumugambe ndi Uzairi kkiriza ogendeko mu biwero therapy abakyala bano abakugga mu nsonga za psychotherapy bogerezeko yo naawe oyinza okuba nga olina ekizibu nga kiri psychological oba otya n'ensimbi zino zonna naye ng'okyalemereddwa okulaba obukulu bwa Makka ekiraga nti Makka muzibu sheekh abantu weebali n'atwala abantu 10 e Makka naye nga tagenda n'ogujja n'atwala 10 nga tagendanga Allah batannakusiima nga yanyumirwa kugaba umura na hijja naye nga ye takola ki naye seka ekibuuzo awo wennyini otujja okubuuliza ekibuuzo ekinene nti omuntu alina ottuula wansi yeebuuza agambe naye lwaki nze Allah tannannonda siri waliyullah lwaki nze siri mu awliyaullah siri mu mikwano gya Allah awo tugambira nti si ssente ze zigenda e Makka wabula okwagala n'okulonda kwa Allah gezaako weeteeke mu bantu Allah balonze era mbadde wano ne mukadde waffe abeera ku kamera mukadde waffe Rajab ng'agamba nti guno omwaka alina okugenda e Makka ne mugamba nti olaba statement eyo gy'oyogedde Allah kwagenda okuyisiza ogenda e Makka kasooki atudde olaze okwagala ate otaddeko nagamba nti guno omwaka ngenda e Makka seka otuuse e Makka biidhinillahi ta'ala aba agenze kubanga kasita oyagadde umanyi tulina ebintu bibiri shekhe wange Sheikh Rugolobi yatera okubyogeranga n'agamba nti Allah abuza oyo aba yagadde okubula ate Allah n'alungamya oyo ayagadde okulungamya goba oyagala okubula Allah ajja kukubuza tulaba Allah bw'agamba nti walladhina hatadaw zaadahum huda wa ataahum taqwahum wallahi abalungamye abagezaako okunoonya okulungama Allah abongera okulungama ate n'abagabirira okumutya okulungama nno kulimu embeera za mirundi bbiri alhidayatu dalala wa hidayatu lmauna okulungama kwokuba nti bakulagiridde bulagirizi leero mbadde nzija wano olwaleero nembuuza wembuuliza tibannange ngenda kana katundu bakayita batya tuli kyanja nembuuza ngenda kyanja omusajja nanyimirira bambi n'atuwa obudde n'atugamba wetawotinobuta otuuka ekyanja kibayita hidayatu dalala okulungama kwokulagirira ne hidayatul mauna y'omuntu ga Sheikh ogenda kyanja nti tuula wano tugende ffenna mutwale ekyanja kati Allah kato ye Mungu bwekaso gamba nti oyagala kugenda nga Mungu agamba nti vehicle weeri tugende naye abantu tebannafuna kuyambibwa kwa Allah katubasaba Allah subhanahu wa ta'ala abakolera enteekateeka n'okweyagaliza ebirungi n'okweyagaliza hidaya kya mu mpisa omuntu alina empisa yandibadde ng'alabikibwako akabonero ak'okwagala okukola emirimu gya Allah abaddu abo baagala kati nga mubambe tulaba mulimu abatuuse n'okuba nti batwala abantu 10 e Makka nazzayo abalala 10 e Makka nga tagendanga ne Allah tannabalonda awo tuteekeko question mark ennene ekyo ekibuuzo kyentaddewo omuntu yeebuuze lwaki Allah tannonnonda kubanga bw'onaakiteekako ka question mark ako n'okateekako ogenda kukyebuuliza Allah ng'omaze okusaala ogambe nti ayi Allah wange sente ozimpa ne Sheikh nga tuyimiriddeko bambi abantu ebiseera ebisinga otubagamba okgenda e Makka balowooza bintu biri awo bya bulijjo naye bagamba ekigambo kimu kyokka olaba otya ng'otuuse ku nnyumba Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti ye nnyumba ye Sheikh oŋŋamba nti leero nzijeko ewuwo onneetaaga nenzija Sheikh wange mbayo sifunye bye neetaaga
toyinza kubanga omunene agambye nkyalira ate jangu n'ensonga zo zonna ate mugenda wuwe manya nti ŋŋende wa Allah byonna agenda bimala. Ekirala baganda bange kyembagambayo ekyama bwe teweegomba kulinnyako nabbi we yalinnya, teweegomba kutuukako Qur'ani we yakkira, teweegomba buno obusiraamu we buli bw'olimu kutuukako we bwakkira. Sheikh tugenda Allah yakamba omukisa oguyingirako mu rawudha emirundi 3 naye buli wetuuka mu rawudha muli feeling gyenfuna egamba nti ndi mujjana ya Allah ku nsi. Ekigambo ekyo nakyo kinene taata wange. Allah nalona obako kugamba nti ma baina baiti wa mimbari rawudha min riyadil janna. Seeka omuntu ayingira ejjana tagifuluma oba ekyo kimanyi? Ayingira ejjana tagikola ki? Kubanga yatugamba nti khuludu bila mauti, mubeeremu lubeerera tagikola ki? N'abanayo bwe bagenda kubeera mu lubeerera nga tebalikola ki? Allah tayinza kuyingiza mu jjana ya dunia n'akufumya mu akhira. Kuno ku dunia kuliko ejjana okujja kungubudde mbali illa man aba najingiddemu naye sajira bimya kati gwe nagande mu dunia mulimu ejjana era udheno nojibeeramu nosaba Allah akunyereze mu jjana y'edunia ne akhira agikunyweza ate n'agikujjamu. Allah akutadde mu kifo nga kyonna ky'osabiramu Allah akikuwa nagamba awo wennyini jjana. Actually nze wentuuka mu rawudha n'oluusi ebyokusaba bimbula ne ngamba nti nensika aya eri Allah jalla jalaluhu gyagamba nti mujjana kyojja okulowoozaako nabatonamala kirowoozaako nga Allah akikutuusiriza. Kalize bwentuukamu ngamba nti ayi Allah buli akalungi akandi mu birowoozo gw'okamanyi Allah kampe nga watusuubiza. Ebadduwa nnungi naye nga tubagamba kubanga ffenna kaweefube waffe Sheikh wange Sheikh Ngobi tulwana ffenna kulaba nga tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala natuyingiza jjana. Kati tukole kaweefube atukako ku jjana y'edduniya wali mu rawudha ate nga zempisa agiyingidde mu rawudha kizibu nnyo Allah omunakuwaza n'atamuyingiza jjana. Ate Sheikh mu bino byonna nga tusemberera okumaliriza kyendabyemu nti amazima gali nti mu bigenda okulaga nti wawangala mu nsi ng'olina empisa Allah kutikkira n'akuwa ejjana. Ndowooza ke kabonero akasingira ddala okulaga nti omuntu abadde wa mpisa mu nsi. Aktharu ma yudkhilu nnaasu aljanna, ebintu bigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana taqwa Allah azza wa jalla wa husnul khuluq. Kati empisa ezo Allahu akbar kati bwozire kugenda kuwangaalira Allah iseka kigambo kinene tusaba Allah jalla jalaluhu Allah abeerenga akkiriza. Mukadde wa abantu bakulutimbe gaggadde empisa ze twogerako tulowooza nti tugenda kwogera kufukamira oba tugenda kwogera ku kweyala wansi nga kabaka zze nedda. Obusiraamu twagamba nti culture Allah gye yatusiimira ng'eri jene kati nga across abantu bonna tuli ku mpisa nga Allah bwazogerako mu Qur'an. Kyova laba tugambye nti empisa zisingira ddala okubeera eza waggulu kwe kugondera Allah n'omubakawe. Ne tutunuulira nti empisa zisinga okubeera waggulu kwe kubeera omugovu eri bakadde bo n'okutasula amaloboozi we bali. Empisa zisingira ddala okubeera ennungi kwe kubeera nga weeku okuuma ekitiibwa kyo mu maaso gaabo Allah baafadhadde okusingako. Kituufu taata wange. Allah abeera n'ensonga lwaki abasudde mu madaala. Yadde n'abo bennyini be twogerako Allah basudde mu madaala ate nabo balina batuka ne bakakkana tujja kutunuulira nabe bibakwatawo nti abakulembeze ate tweyise tutya nga tuli mu gitamii yabo betukulembera tugenda kweyisa tutya nga tuli nabo. Ndowooza mu session yaffe eddaka wo tujja inshallah ndi kati ate abakulembeze fe ate tweyisa tutya mu kukuuma empisa eri abantu abatuli wansi. Ngera boolaba Allah bw'akola ti Allah mu bitundu bingi nga bwe yagamba nti Allah akwatibwa ensonyi omuddu okuwanika emikono n'amusaba emikono zinagiza olabye empisa za Mungu nti ate Allah atulagira empisa ye custodian w'empisa emunkola ze zonna ziraga nti wallahi alimun hakim. Abantu baali badde basiraamu bonna Allah jalla jalaaluhu Allah obusiraamu na buli yenna Allah gwatannawa hidaya tumwanjagira Allah abeerenga Allah batuwera hidaya. Mukadde wange ekigambo kimu sibula abatula ku lutimbe gaggadde. Kigambo kimu sebo kyemmaliriza nakyo ngamba abantu nti babeerenga beeyunira omukutu guno gwa Rabbaka Media kuliko okutererako kw'edduniya yo mu mpangaala ate n'akhirayo. So twekuumire ku Rabbaka Islamic Media ojja kuterera mu by'empangaala ku dduniya ate n'akhira yeekwanguire ssebo. Wallahi kigambo kinene. Abaddu batola ku lutimbe gaggadde Rabbaka Islamic Media tuli basiimu amazima gali nti mutulaze omukwano gw'amaanyi abatambula naffe ku YouTube abali naffe ku TikTok pages zaffe zonna teekamu buteesi Rabbaka Islamic Media ku social handles zonna ojja kuba otufuna bulungi nnyo.
tubeyanza tubasiima tusaba Allah abatero mukisa bye mukola naddala okusinzira ku program y'olwaleero tusaba Allah wonna we muli Allah abasikize empisa ezisingira ddala okubeera ennungi musobole okuwangala bulungi n'abantu be muli nabo ate n'okusinkana Allah wammwe ng'abasiimi baganda bafe aba Halk Media Uganda Limited wali ku Nasser Road abonno bakugu mu nsonga za printing gendawo obeere nga otuusa ensonga zo ng'omusiraamu ayagala okufaananako nga bwe tufaanana mu nnyambala ate n'okusingawo genda wali ku Aro Center obeere nga ate ogenda ku dduuka lyaffe Labbaika Islamic Fashions buli kyakwambala kyonna bakireese okuviira ddala ku bwana omuto okutuusiza ddala ku jjajjaffe bw'alina jjajjaawo ng'oyagala ayambala ennyambala ennyini ekisiraamu genda wali ku Labbaika Islamic Fashions ojja kubanga ate buli obwetaavu bwonna bukolebwako omwanjuzeero omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya wano ku Labbaika Islam Media Imam Cham Towers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi